akawungeezi k'eggulo abasuubuzi mu disitulikiti y'e Mubende abeegattira mu bibiina eby'enjawulo basinkanye akulira abasuubuzi mu kibiina ekibataba ki Federation of Uganda Traders Association John Kabanda okulaba butya bwe bayinza okwekulaakulanya e Kasambya. Abasuubuzi beemulugunyiza ku bbeeyi y'ebirime ekyuka buli kadde nti ebiseera ebisinga bagula ebirime ku bbeeyi eriwo wabula ate bo okutuuka okubitunda nga bbeeyi egudde ekibaviirako okufiirwa. Bamukubira essimu nga kasooli bagula 8 n'amugula 780. Agenda omutuusa e Kampala nti kati wa 620. Naye ensonga ema mukikutteko nnyo embeera netta neetereera omuntu alima kasooli ng'asubira 200 waakiri bw'asala n'afuna 1000 naye n'alema kuva mu 200 n'addira ddala mu 405. N'ensinga Tanzania n'etusinga n'eteekawo kye bayita ebyaki omuntu ng'aliko nkoshuwa nti kasooli bw'ava ku 1000 alina kuba wa 110, 200 okudda waggulu naye nga takka. Abasuubuzi era beemulugunyiza ne ku musolo ogusukkiridde ogubaggyibwako ekiviiriddeko abamu okuva mu mulimu guno. Ebbeeyi y'engoye ogenda okutuuka wano ekitone ennyo nga piisi eri mu 3.5. Bw'ozza kuwona omusuuti ng'omaze okugikola 5,000. Omuntu ono mu kyalo osangibwa nga mutuufu ekirinyisizza. Ku ssaawa eno baŋŋambye nnyongereko 18% gye ngenda okuzzaayo nga VAT ate banzibyeko ne VAT eri wansi nga ndeeta ebintu kitegeeza nnyina kwongerako kate 6% ku kyamaguzi mu dduuka lyange. Bwe nyongerako 18% yokka baba banzibye 18% eri ng'esigadde. Ekyo kye kituleetera okugwa n'otandika kubalansinga nga by'obalansinga tokyabitegeera. Bano era tebalemye kulaga butali bumativu bwabwe ku kiteeso ky'okutandika okuwandiisa abalimi b'emmwanyi n'okuzikwasa omuntu omu okubeera nga yazigula. So baagala tujjako obuyinza ku mmwanyi zaffe bazikwasa omuntu omu obuyinza bukendeerera eddala. Kati nga bwe mulwanye mu influence lusaamulwane ne ku mmwanyi omulimi agirima asigale ng'agifunamu nga bw'abadde agifunamu. Gundi ali eyo katwogerere basebo ne bannyabo omuti gw'emmwanyi gozza owagulira okuva wagusimba wansi ne gutuuka okuba nga oguweta gw'omanye obulumi bw'oyiseemu. Twagala tukozesa obwo obulumi bw'oba ositulirako amaanyi tusitule amaloboozi tusobole okuyimirirawo tulwanire obusuubuzi bwaffe. Pulezidenti w'ekibiina kino Kabanda asabye abasuubuzi okubeera obumu eddoboozi lyabwe okusobola okuwulirwa. Obumu mulina okubeeramu obwenkanya nga bagamba nti abantu abalima kasooli wali balina ekyuma ekikuba obuwunga obwabwe ng'eno tujjawo kye bayita finished product. Tulekerawo okujogebwa. Ekibiina kino ekya FUTA kitandise okutalaga eggwanga nga kirambula abasuubuzi sako n'okuŋŋaanya ebirowoozo byabwe ku bitagenda bulungi bisobole okusalirwa amagezi. Barbara Nalweso, agafeeyo ku Spark TV.